tuli ku CBS FM UG omukutu guno omutongole ogwa Kyabasa Fama Radio Buganda munafe nkwanirizaako nnyo era nkwebaza okutugobereranga ku mitimbagano gyaffe gyonna emirala webalire ddala tojjangooko za emi April nakawombe era ng'olunaku lwaliro oba obadde omanyi nga bantu bokka be bafuna abantu be batalinaako luganda ne babakuza tukuleetedde ebisolo ebironda ebisolo ebitali bya ttuluba lyabyo ne bibikuza wamu n'ebinyonyi ebifuna ebinyonyi ebyo ebitali bya ttuluba lyabyo ne bibikuza tuula kalira tubeere nga tusoosootola wabula nga tetunnaba kugenda wala njagala okukwanjulira bakafulu mu kulonda enkoko be bannaffe bano aba Kenchik era nga be bateeka ssente mu puroguramu yaffe eno wawula okumanyako. Kenchik gwe munaffe ayagala okulonda beeyune balina obukoko obw'olunaku olumu nga babukuba bugemeddwa era nga bw'obugula tebugenda kukulwalirira bubeera bugumu ddala era ng'enkoko za Kenchik osobola okuzirundira ddala mu ngeri yennyini gy'olundamu enkoko ennansi. Kenchik basangibwa Nakawa wabula ng'okumanya ebisingawo ojja kubakubira ku nooti 783 72 241 beba Kenchik ku lw'obulonzi bw'enkoko era nga munaffe mu kaseera kano tusimbudde okufaananako n'abantu mu nsi muno. Mulimu abantu ab'ekisa ate era mulimu abantu ab'ettima mu ngeri y'emu bwekityo bwe kiri ne ku bisolo waliwo by'osangira ddala nga baabuwa ebya ttima ate era nga waliwo by'osangira ddala ng'era nabyo bya kisa. Olunaku olwaliro tugenda kutunuulira ebisolo wattu ng'ekisa kye birina kibituusa ne ku ssa erikuza ebisolo ebirala bye bitazaala oba ebitagwa mu ttuluba lyabyo nga nno gwe gumu ne ku binyonyi. Kino nno mwanattu tekikkirizika naye ate nga kituufu ddala. Tugenda kutandika n'ekisolo ekimanyiddwa ng'endiga. Endiga eyo ogiraba kukoteka mutwe naye wattu erina amagezi agatagambika. Munnange olwatuuka ng'enjovu ento emu ku myezi 6 gyokka egy'obukulu ng'efuuka mulekwa. Abakulu mu kkuumiro ly'ebisolo erimu mu ggwanga erya South Africa nga basala entotto ku butya bwe bayinza okukuuma obulamu bw'enjovu eno bwe batyo bagasonda ne gawera ngamba amagezi yogayoga ng'enjovu bagireetedde endiga balabe obanga esobola okugirabirira wabula era nga bw'omanyi nti ebisolo bifaananamu n'abantu. Endiga eno okubeera n'enjovu tekyasooka kugibeerera kyangu era yasooka neeyita kuli nga yeewulirira ku njovu ebitagambika wabula olwagira endiga eno ne yeekuba mu kifuba wattu n'etandika okuteekako akamwenyumwenyu eri enjovu. Baagenda okulaba ng'endiga eno esembeza mpolampola enjovu wattu ne bafuukira ddala bakinywi era endiga eno neefuuka omukuza w'enjovu omulungi ennyo ddala era neefaayo nnyo eri enjovu eno. Wattu ate laba ye enfudu bwe yakuza envubu n'ebeera nayo awatali kugyeganya yadde. Olwali olwo ne wabaawo ejjenge ddene eryakuba ennyanja baabuwe envubu ne yeesanga ng'eri ku lukalu era nga tekyamanyi bazadde baayo n'akatono yadde ekkubo erisobola okugituusa ku bazadde baayo. Bwe batyo abaziragisa mu ggwanga erya Kenya bakwata envubu eyali ento ddala ne bagiwa enfudu ng'etemera mu gy'obukulu 130 era ng'omuzadde muzeeyi nfudu ono teyagoba nvubu wabula yagikumaakuma bw'etyo n'egisembeza era n'ebeera omukuza waayo okumalira ddala emyaka wagindaba 2 mirambirira yadde ng'abakulu bagamba nti muzeeyi nfudu yasooka n'akalubirizibwamu okubeera n'omwana ono nvubu eyali omuto ddala naye oluvannyuma yamukkiriza bw'atyo muzeeyi nfudu n'amukuza bulungi ng'omwana. Kakati ate laba enkima okuva mu ggwanga erya Buyudaaya oba liyite Isirayiri. Eno babuwe yagenda okutunulatunula mu nkima zinnaayo mu butuufu nga terabamu gwesobola kufuusa mukwano gwayo oba zaali zankwe munnange nze naawe wabula
ku muliraano awo waaliwo enkoko era nga zitera nnyo okuwubako olubu lw'ekigere enkima zino we ziwangaalira. Enkima eno kye yakola ng'efunamu enkoko emu ng'egifuulira ddala munywanyi waayo era nga wedda n'enkoko eno wedda n'oluusi enkima eno ng'erera ku nkoko eno. Enkima eno nno tekoma bukomi ku nkoko yokka wabula erina omutima omulungi era ng'ebiseera ebisinga ebinyonyi bingi biddukira enkima zino we ziwangaalira oluusi nga bitidde nga waliwo ebibikanze olwo nno ne biddukira mu kifuba ky'enkima eno era baabuwe n'ebiwambaatira n'oluusi ebinyonyi bino bisula n'enkima eno okumala ekiro kyonna kubanga enkima eno yakisa ebyenkanidde awo. Kale nno ggwe omuntu kirowoozeemu. Ate waliwo kkapa e Colombia nga yo yakuza kamuje. Olwali olwo nnyini wa kkapa eno n'alonda kamuje baabuwe. Kamuje eno yagisanga n'ebiwundu n'agisaasira bw'atyo eyali nakawere mu budde obwo era ng'eyonsa. Kkapa olwagiwa kamuje n'emwaniriza mu ngeri eyeewuunyisa okutuuka ku ssa eri muyonsa ku mabeere g'abaana baayo. Wattu kkapa eno yagendera ddala mu maaso n'ekuza kamuje mu ngeri yennyini gy'ekuzaamu abaana baayo era n'emuyigiriza empisa z'abannakkapa gamba ng'empisa ey'okulaga nti osiimye era nga kamuje eno bw'ogikolera ekintu n'eraga nti esiimye ng'ekolera ddala mu ngeri y'emu yennyini nga kkapa gy'ekolamu ng'esiimye. Kakati ate laba eno empologoma enkazi eyeewuunyisa. Eno baabuwe yalonda akagabi akato n'ekafuula nnyina. Kino kyewuunyisa naye omutima ogw'obwamaama gweyolekera ddala bulungi nnyo ku mpologoma enkyala eno. Baabuwe yatambulanga n'akagabi kano buli wedda anti nga kafuuka kaana kaayo ka ku mugugu. Maama ono wa mpologoma yayita mu bingi nnyo ng'akuuma akagabi kano nga yafunako ne ku bisago ka mpologoma zinne zimulwanyisa okumuggyako akagabi kano okukalya anti nga muli zigamba nti okakuuma ngaani lwaki otusubya omunyama era ng'abamu ku banno bwe bali mu kukumalamu amaanyi eyo ti oyo omwana gw'oyola omuyita otya lwaki weerumya gobagoba ggwe weeri. Naye bannaffe ensolo zino kazituwe ekyokuyiga. Mu ngeri yemu waliwo n'empologoma endala eyakuza engo era n'egirabirira bulungi nga maama. Mu ngeri yemu empologoma zino zetulabanga mu isitasubwa ku nnyama mwattu era zaali zikuzizza ku kayana. Wattu ate laba ekizike bwe kyakuza ekisolo ekimanyiddwa nga tayiga. Ekizike kino kyayagala nnyo tayiga ebitagambika nga kigitwalira ddala nga mwana bwe kizaala. Ekizike kino kyaleranga tayiga ne kimusuusuuta okukamala ng'oluusi kigira ne kimwane ku kacaayi era nga kimukolera n'ebintu ebirala bingi ddala ng'omuzadde by'ayinza okukolera omwana we. Mu ngeri yemu waliwo embwa obugirimaani eyakuza ekiwuggulu ng'omukwano gubasaza mu kabu n'ebisolo ebirala bingi ddala. Ate mwanattu si bisolo byokka bye bikuza ebisolo ebirala bye bitalinaako luganda wabula n'ebinyonyi nabyo bikuza ebitonde ebirala okugeza waliwo obumyu obwali bulekeddwawo e Texas olw'obulumbaganyi bw'embwa ne wabaawo abaziragisa abaakwata obumyu buno ne babuleetera ekinyonyi ekimanyiddwa ng'enjiibwa. Baabuwe enjiibwa eno n'ebukuza era okuvoola enjiibwa eno yafuuka mukuza oba mulabirizi wa bitonde birala era olwamala okukuza obumyu buno awo nno enjiibwa ne bagireetera kamuje nayo n'emukuza nga kw'otadde n'ebisolo ebirala. Wabula njagala nkulekera akalowoozo sooka weebuuza akabuuzo mu nsi muno oliko omuntu gwe wali oyambye kubanga mu mboozi gye tukuleetedde olunaku olwaleero ebisolo
nga biyamba ebisolo ebirala bye bitalinako yadde akakwate naye nga bibikuza era ne bibirabirira. Olaba ebisolo bisobola okukola kino ate ffe abantu. Nkwebaza nnyo okwekumira ku CBS FM UG n'okutugobereranga ku mitimbagano gyaffe gyonna emirala. Okola kyamaanyi ddala. Weebale nnyo, tojjangu okwo. Nze imi April Nakawombe. CBS FM.